Estate. Representation, please. Your Worship, the accused is represented by counsel Wadaba Samuel. Joshua Madaba Samuel. Madaba. From which law firm? I'm from Amaziga. MA. You have no notice of instructions in this matter. I'm holding brief, Your Worship. For? From Asabara. That's not clear. Yes, State. Your Worship, I am holding brief for the Chief State Attorney, Mr. Richard Vumbuka, and Madam Keiko John, the Resident Chief State Attorney. Yes, State. Your Worship, inquiries in this case are almost done, remaining with very few things, Your Worship. We are praying for a short adjournment, Your Worship. Yes, Mr. Patrick. Yes, Your Worship. The last time we appeared in the National Court, State prayed that us to conclude. They're still within their time, Mr. Patrick. Yes? They're still within their time. They're still within their time. Yeah. The last time we appeared, we should have concluded. You and me know the constitutional timelines within which they can conclude these investigations, and they're still within time. Yes, Your Worship. So which date? Is 26th okay? Hmm? 26th, yes. No, it's not available. The 25th? No, Your Worship. Maybe 29. Your client is on remand. Take cognizance of that fact as you extend those dates. Yes, Your Worship. 29th is okay for you? We have some other. Hmm? You suggest 29? 24th is also available. Hmm? It's okay, we can attend it. Hmm? 24th is available. It's okay. No, it is not. It is a congested date. Okay, let's have 29th if it's okay with you. Yes. Yeah, it's okay? 29. Huh? 29th, eh? This case is adjourned to 29th of April 2024 at 9 o'clock. Or by the time the state would have completed investigations in this matter. Accused person further remanded until then. Criminal case number 954 of 2019.
tourism Mulokwa. We handle these files, then we go to yesterday's files. Let them go. Balancing wano kamera. Counsel. Yes. Olunaku olwaleero musango gw'obwongezaayo olwa date zembadde musabye enteekateeka eryetya okusinziira ku musango. Bwe twasemba wano mu kooti state yali esabye mbu olunaku olwaleero bajja kuba nga bamaliriza okukola okunoonyereza mu musango guno, naye ekitumazeemu amaanyi okujja leero ate ne batugamba era bakyakola okunoonyereza, naye era tugambye omulamuzi bali mu kulya ebigambo byabwe kuba gwasemba baali bagambye olunaku olwaleero bandibadde nga bamaliriza okunoonyereza kwabwe so that omusango gutandika okugenda mu maaso n'okuguwuliriza, naye ennaku ze batuwadde tujja zigumira. Tetulina kuteekako olutalo wakati waffe ne kooti. Katugume kuba nnaku si nnyingi, tujja kukomawo wano era tusuubire ng'omulamuzi bwawadde order nti state eneebemaliriza okukola okunoonyereza kwayo era ng'etuwadde ebyo by'ojje mu kunoonyereza oba kye tuyita disclosure, so that naffe tufuna engeri gy'okutegeka okuwolereza omuntu waffe nga bwe kirina okubeera. Client wamwe ali mu mbeera ki? Client waffe talina buzibu, mbeera gy'alimu nnungi era mugumu. Kuba gino emisango si misango egyo egitiisa, si misango egitiisa, teyatta muntu. Olaba n'abatta abantu babeeyimirira ne bava mu kkomera, so ffe tuli ready. Atulinde olunaku lwe batuwadde n'ebiddako mujja bisanga mu kooti kasita munaabeerawo. Batuwadde 29 guno omwezi ogwokuna. Tugenda okukomawo mu kooti eno. Bwe tutunuulira ebbanga ligenda lyeyongerayo buli kaseera lyeyongerayo, omuntu yandyebuuza waliwo ekitali kituufu ekiri mabega omusango guno. Kati olaba emisango egy'ekika kino batera ogiteekamu politics ez'enjawulo era tekitwewuunyisa, si gwe gusoose okubeera bwe guti, naye at the end of it all ffe tuli bagumu era tumanyi nti tujja kukola ogwaffe omulimu gwaffe nga balooya. Olwokuba tuli mu nkwatagana ne client waffe era bwe tuva wano naye tugenda mu meeting nga twogere naye briefing ekigenda mu maaso. Yes, statidde bagina emisango si gwe gusoose, olwokuba abasinga batera ogikuliriza ne bagiteekamu ebyobufuzi ne bagiteekamu ebitakwatagana, naye emisango gya bulijjo era abantu bebaza emisango. Leka kati njagala mumanye nti mwena bavaayo okumusalira omusango kati bye mukola tebiri mu mateeka. Kuba omuntu bamupresuminga oba bamutwala okuba nga talina musango mpaka nga kooti erina obuyinza ey'amaanyi era eyeetengeredde ng'emaze okusalawo nti omuntu oyo alina omusango oba yengaye n'akkiriza n'agamba nti omusango gwe munvunaana naguza. Naye mwe abalala bagenda okuvaayo ndaba ku social media buli omu ayogera kyayagala, tebiri mu mateeka era kye mukola mwandikikomeza ne mulinda kooti n'esalawo. Kati byonna bye mwogera just ndowooza abalala munoonya views ne likes ku social media, naye bye mukola si bye bituufu. Naawe enkya bajja kukukwata olw'ekintu ekitategeerekeka era bakuteeke mu kaguli wali buli omu olaba engeri gy'akwogerako ebitakwatagana. Kati muleke kooti tugiwe obudde nga bwe tuwadde ennaku z'okukomawo mu kooti wano, then tuwulire state bwe nebeera ready etuwe byejje mu kunoonyereza naffe tutegeke okwewozaako kw'omuntu waffe. Bwe bateri ready tujja ssaba omulamuzi ekisango akigobe oba tekiina kanyisi konna kye kiddako. Kale byebyo ndowooza wala alina ekibuuzo. English version. Kato tumsime and Kakulu tumsime. The lawyers appearing from Sana Ibrahim. The last time we appeared in this honorable court, state prayed for 2 weeks adjournment so that they can be ready and have concluded their investigations in this matter. Today, the state handling that same case was not in court, but he was represented by a different state attorney who prayed for an adjournment that they are still making investigations
But to say these are just, they are making it a political case. They're just attaching feelings, and justice should not be handled and conducted with that kind of feelings attached and emotions. No, we follow what the law says. And so we shall be here on the 29th of April for the mention of the case. If state will be ready, we shall be ready to also receive disclosure and proceed with defending our clients. If state shall not be ready at that day, we shall pray that the magistrate dismisses this case, because, you know, it is against the principles of natural justice, against the provisions of the Constitution to a free, fair, and a speedy trial. You cannot have somebody in custody for all these months and you're still making investigations. And another warning I would want to pass to the social media users and the journalists who just report for the sake of reporting is that whatever you're doing is unconstitutional and illegal. Because the Constitution gives a person a presumption of innocence, that if a court of competent jurisdiction with a competent judicial officer before it pronounces itself whether the accused has committed an offense or not, or if an accused person does not come out clearly to state and accept that he committed that offense, then that person is presumed innocent. So those who want views and likes whatever they are doing, it's illegal, it's unconstitutional, and it's unfair. The next day, the next time, it will be you who is making such kind of reports, who is making such kind of statements that will be in the dock and answering the same questions and charges. Maybe that will be brought up to you out of malice or out of anger or ignorance, I should say, and you will see what the public will be talking about it. But you should always desist from such kind of approaches and follow what the law says. Let us wait for the court's verdict. If we have been given the disclosure and the matter has proceeded to be heard, so let's be patient. Let's wait for what the court will decide at the end of this case. Thank you. What is the status of your client as of now? The client is very okay, he's very determined, and he's very safe. So he's not worried about the Trump charges against him. They're just political. I don't see any sense in this kind of charges. After all, yes. Thank you. Kakati nsonga za puresha tuzimaliriza olunaku olwaleero okulabika nti omusango gwongezeddwayo era ng'abaloye bakugambye ate kati wano wendi negatiddwako abantu ab'enjawulo ababadde naddala musango guno abazzukulu ba Buganda ab'enjawulo kubanga batuwulira enteekateeka olunaku olwaleero. Ndowooza nsooke omukulu ono nzijewo omukulu taate erinnya eryange bampita Lumala nga tetugenda kukoowa. Twagala okwebaza omulamuzi ku nsonga zakoze eki zazikuttemu kannabwala. Tetugenda kukoowa kujja. Ekisookera ddala ebibinja byali byanjawulo ebyajjanga kati bagenda beesala mpola. Abaffe aba Buganda tugenda twesala mpola, naye nga waliyo era abali mu bumooli batugamba tugende. Mbakoowoola mwenna ekikwata ku kabaka tuyimukirewo. Kabaka tamanyiirwa, kabaka tasongebwamu nnwe. Kano akaana kakyaliisa ebijanjaalo empiso kati kazze kasanyufu kubanga nako kayina ebibinja byako. Ebibinja byonna tugenze tubikuba nga buli we bajja tubaddusa misinde tebazze, naye kalengeddewo ekibinja ekivumi ekirala ne kasanyuka mayiro kagitaddeko. Naye tubakoowoola mwenna tetutiririra kabaka, tubeerewo ku Ssaabasajja Kabaka okubutamutyoboola. Mukulu submission eri etya ku musango guno ngeri gye bongezayo kooti? Ffe ng'abavubuka Buganda kwe kwaffe tuli kasanteze embye ey'okutaasa n'okukuuma Namulondo nga tuli wano kakasativu ng'abavubuka eri abo tandika okuwewula eri etagwana. Tuli wano okulaga obutali bumativu bwaffe abantu bonna n'abakyajja mwenna ezaako okutiginya ennono yaffe okugitaputa enge nga tuba sante tugenda nga mulembe omutebi. N'olw'ensonga eyo tetugenda amateeka koze nga bwe galina okukola. Batwongeddeyo mpaka nga n'olwekyo bavubuka bya Buganda 5 mu 6 wali
tuule eyo ng'ekitiibwa kya Namulondo kirinyirirwa. Erinnya Ryan ssentebe wa Buganda ow'ennono musajja wa Kabaka bwange. Nze nga nze ndi wano ndi musanyufu nnyo amatimbo pressure zaayo naye nze nga nkowoola Abaganda geregera Abaganda wawu Abaganda kaswa namuve omwezi mwenda tujja tutambulire wamu mukimanye bulungi tuyina obunyiivu mmwe bantu mmwe abali ne mugaana okwenyigira mu mirimo gya Ssaabasajja Kabaka mujje tubeewo olunaku lwa 29 tujje tugenda bakunga sigenda kukoowa kukola TikTok sigenda kukoowa kunga mu mikutu egy'enjawulo mwenna mujje era nga ffe abaana ba Buganda bumu tugamba Buganda bumu Buganda bika Buganda masaza Buganda nsi Ssaabasajja Kabaka awangale tubalinze ngenda kusoma mwezi 29 tuli wano ku kooti olunaku olwaleero tuzze mbungi twebaza mwenna abasobodde okuvaayo nga muwagira programu eno ebaddewo eyakana akavuka ka Namatimbo twagala kabeereyo kakonkomalireeyo mukomera paka kuwulira bubi Ssaabasajja Kabaka awangale. Ayi bene gutusinze nnyo ffe ng'Abaganda nze ekintu ekisinga okunnuma ku mutima erinnya Nakabuubi omukyala yeddira akasimba ekintu ekisinga okunnuma ku mutima bene ye muntu akuŋŋaanya buli kabira tasosola mawanga tasosola madiini oba weeyita ki okuvaayo otuuka okumutyobola paka ku baana be ekituufu tuwulira bubi tuwulira ennaku mu mutima ekituufu Muganda yekka kubanga mulimu bosanga si Baganda balumirirwa ekyakola ki ekyabaawo ayi bene gutusinze nnyo ffe nga Buganda bumu tuyina okubaawo paka ekitiibwa kya Buganda kyava dda ffe tukikuumenga ffe abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi zaffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekere Buganda ssanga lya Mbogo lyegazaanye. Omusango gwongezeddwa mpaka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwe tuli gwennyini ogwokuna kulabika ntuwuliriza ensonga zino za pressure ng'abakulu boogedde bwagenda kubeerawo buli kaseera baleke nti bajja mu kooti okulabika nti bawuliriza ensonga zino nga zigenda mu maaso so kusebitwaka wekumireko yoba tukuweereza ebisingako ku bino ng'omusango gwonna bagutuuse n'ensala yaabwe gwonna bagutambudde gwekumireko tutambule ffenna mu lugendo luno ffenna nga tuli mbeere bulungi nga ayi maaso mogi.